السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatende gonna amalungi ga Allah tabaraka wa ta'ala zirako kusabira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange abalungi, akabonero k'amagezi ak'olwaleero, weewale nnyo mu bulamu bwo okukosa munno, naye ng'enkosa gy'omukosezza egenda kukosa abantu abamuli emabega abasukka mu 10. Kisoboka okuba nga akunyiizizza gwe n'omusasula, naye weewale nnyo ensasula gy'omusasuddemu obuzito bwayo bukomawa. Bw'okipimapimamu ng'olaba ogenda kumukosa nnyo, kwegayiridde ekintu ekyo kireke. Ekyokulabirako ekirungi, akanyonyi kamu kaazaala abaana baako 4, baali bakyali bato, nga just kibasigazza baakatandika okumera obwoya butono nnyo, naye nga maama waabwe bwe beesigamyeko mu kubaawo kwabo. Naye kyekyabaawo, akanyonyi bwe kaakwata ekkubo kagende kayigge kanoonyeze abaana baako ebyokulya, olwo tekaakomawo. Oba oliawo omulugwala yakalya, oba oliawo kagwa mu waya z'amasannyalaze, oba emmotoka yakakuba, oba kaawaŋŋamira mu wantu wonna nga tekakyasobola kudda, olwo tekaakomawo, n'abaana baako ne bafa. Batulaga ekisusunku ekikadde nga kyonna kyonna enkuba ekikuba ekikaddiye, wabula mwalimu ebinyonyi ebito ne bifa. Ki kye tuyiga mu kintu ekyo? Nti obanga ogenda okukosa munno, tunuulira nkosa ki gy'ogenda okumukosa. Osobola okumugobesa ku mulimu, osobola okumusalako ebigambo, mwe muli okweyagaliza n'okwagaliza ab'eŋŋanda baffe, n'ogobesa munno kuba muba bali mu kintu, kubanga gwe oyagala oteekawo omwana wa kkojjaawo, muganda wo, n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo.